Abawala byakoma Mutindo TV. Tuwaniriza ku show ya Feno the girl child. It's me your girl Ben Bridget. Hello everyone, welcome to the show. I'm Aggie. Hi, I'm Rose. Hello, I'm Kathy. Nga tulina mugenyi waffe olunaku olwaleero mukulu Mathias Salongo. Sanso kulaba. In the future, bagamba tubi wancha. Sanso kulaba ku show ya Feno abukolerere. Ebyo nabimanyi. Ng'omulamu gwaffe ogw'olunaku olwaleero kugamba nti mirimu ki omwana omuwala gy'alina okukola ewaka era na mirimu ki omwana omulenzi gy'alina okukola ewaka. Gye muli tuli twabale kunyumira mu kambalo kaffe Banyumidde mijozi. Yefe Mutindo bakalaba bulungi. Mutindo TV. Okay, omulamu amuguwulidde. Lelo tuze kwogera ku mirimu gyaffe gy'abaana abawala. Omanyi tubeereyo ewaka ne tukayana Mathias leero gwayoza ebintu Bridget gw'ofumba. Lero tuze kakasa mirimu ki omwana omuwala gy'alina okukola ewaka era na mirimu ki omwana omulenzi gy'alina okukola ki. Enjoy the show nga tuteesa. Hello. Nze kansooka njogera ku mirimu abaana gye balina okukola. Omwana omuwala etteeka erisookera ddala. Omwana omuwala alina okuba ng'afumba. Omwana omuwala alina making sure nti ewaka wanyirira. Omwana omuwala alina making sure nti everything kiri set ate kiri bulungi ate kironjo. Kyekyo kiraga nti oyo omwana omuwala ewaka waali. Mathias, mirimu ki gwe gy'olaba? Abaana bawala. Abawala emirimu gyamwe mugimanyi. Ng'oyogerera ku gy'abalenzi. Gy'abalenzi era gibagamba. Kati waliwo emirimu egimu tegitayinza kuwa abaana bawala negye n'emirimu egituwa abawala. For example, ngenda kuwa example y'okwoza ebintu. Hi Mathias. Ne bw'oba ofa sobola kukwatira kakuuta ngende katandalo mbuyoze. Wabyozezza dda n'obyanula n'obiyingiza mu nnyumba aganya. Kiri bwe kiti. Okubyoza nsobola. Kuba nange nina emikono ki n'amagulu. Naye ekitiibwa ky'omulenzi kiba oba okityoboodde. Kitiibwa ki? Mathias, singa obadde muntu mukulu ng'okola n'ogenda n'okola nga weepangisiza. Sikulinaako obuzibu obutazabe. Naye tukyali waka ffenna tuli baana. Maama akyakwambaza. Okimanyi bulungi. Okimanyi bulungi. Waliwo emirimu egimu ng'omwana omuwala ng'omulenzi sobola ogikola ng'omwana tagikola. Lwaki kugamba nti siyinza kwoza mirimu ki? bugenda kukeera ku makya nze yaleete enku abagamba enku zino njagala zasibe nkulayirira abazadde abakazi bali bwe bati tasobola kugamba mwana we muwala gendo yase ziri enku era gw'omulenzi kyakubiri lwataleese enku tojja kweza sibyoza nkugamba ekyokubiri siki ekyokubiri omulenzi atumibwa nze mbeere wakaawo ne bakugamba genda mu tawuni oleete ki ne bakugamba genda wali oleete ki kwegamba nga otunukya nga baba mwana muwala ekyo tasobola kupafuumira kugambe kino abaana balenzi ebitwe munyumirwa. Maama akutumye ku dduuka, maama akutumye mu tawuni, maama akutumye wano. Kubanga byensobola okukola kati sisobola kukola mirimu omwana omulenzi akyakufumba kirimu engeri. Olabo ng'akati ebintu ki? Kankugambe ekyokufumba kino kyewuunyisaamu olw'ensonga olunaku luyinza okutuuka. For example, abazadde ne bagendako oba balina gye bagenza okukyalo oba bagenzi balina gye balazi kitegeera ng'osigaddewo nze bakinkolakokko nasooka ne ŋŋaana ofumba koze sagala kufumba kuba n'ebyokubimanya ennyo sibimanyi kitegeera. Abaana abalenzi abazadde batukuza mu nkuza ey'enjawulo si kyekyo omulenzi bw'aba ng'akoze ne kitaawe ne nnyina fokasi ye baba baagala agiteeke nti kyagenda okuzzaako maaso nti omulenzi fokasi baagala ogiteeke ku bintu bino wammanga. Singa bukya ku makya n'embeera waka wiiki muzeeyi ajja kunyiiga ntabani wana takyakola ki takyayagala kukola kitegeera ajja kunyiiga. Kati toyinza kuŋŋamba nti nze neetaaga ssente ebitaago by'abalenzi bingi ku by'abawala. First of all ekyakulala abalenzi okwonooneka kwabwe si kwe kw'abawala nti omulenzi olina okugenda okole ki olabika okuba nga okola ofune ssente. Kankutememu ekirimu ebyetaago by'omwana omulenzi bitono nnyo by'omwana omuwala. Kati katolaba egi yaffe si bingi mo mubyeteekako nti bingi wabula bitono nnyo. Kati kankugambe egi yaffe kati byetaago ati yo egi binsomere nange nkusomere ebyange byeneetaaga olaba. Omanyi waliyo abazadde abamu
aba supporting abana babo kola ki Okolaki. kwagala abawala this very age wayiriza mama wo batata kati omanyi tulina ebizibu soko kakasa nti mama wa support kale tugenda onyanjule siri girlfriend nera kale tugenda onyanjule ye wabazadde abo bayo mama nirako kale kati kankwa example kwetu ninako muzadde gwe mmanyi yagamba mutabani muzadde kibukazi musajja era kitegedde yagamba mutabani koza alina obusobozi yagamba mutabani omwana wange njagala muzzukulu naye nga egi kijagamba ng'agamba omwana wa myaka 16 ayagala muzzukulu oyo omuzadde n'omwana beetaaga twala kyakulala ninakyali wange gwe nnina naawe kennyini ninakyali wange gwe mmanyi yoni tumuleke nachali wange gwe manyi in fact watu ba mugwachali obanfuka ba Luganda bambi yakamala ofirwa omwana we nenga soko mbuze myaka emeka era nga obufumbo buno bwa myaka emeka omwami oli yawasa na myaka 17 nafuna omukazi na myaka 15 najja afunisa omuwalo olubuto nibabera bonna muzigo time nejja omwalo mwana namufira mu bakaja bamulongosa kati bwe nkugamba nti waliwo abazadde abamu abawabya abaana kati yete yasobola omuzadde teyasobola kugamba mutabani we nti mwana wange towasanga okyali muto sigera tugende ku mirimu yatera omwana omuwala yenna mwana omuwala yeyandikoze ng'emirimu gy'ewaka koza bintu kusiimula nnyumba omwana omulenzi ono gy'ava wansi gy'aba agenda okukola mu bukulu pulosi ogenda afumbirwa omulenzi Mathias agamba nti sobola kwoza bintu waka pulosi ogenda abantu tekozagenda mukolera buli kimu si wekiri anayinza okuba nga ozibo yali singa ngono yalina okoza yalina okola buli kimu naye ogenda kuba mulwadde okole n'emirimu gy'ewaka buli kimu ola nti mwepanka nti toyoza bintu noba muganda wange nze kyembakola ewaka nkugamba leero gwagenda okoza ebintu ngenda fumba emmere omulala ekirungi oli mulenzi ekikuganda tekikuzira n'okigula nze kankugambe nze nina ebintu byesikkiriziganya nabyo okugeza nze singa mba ngenda okulya emmere nenkomayo waka njala ennuma nentuuka ewaka maama nambogule nangamba nti mande kale nanvuma sintondo najja akyekuusa ku mmere bwati n'emmere yange tojja kugirya izo mala ennaku ezi abazadde badde nimukuddamu era bwoba okirina sintondo abaana abalenzi kiki ekituwaga nakugambye si malala omulenzi yenna kasitayigo okwana kasitayigo okwana n'abayo ne Agnes gwe mubeere ewaka n'abalenzi kasigwaliwa muwala Agnes endage emirimu emeka gyakolanga kugobooli era abakimanyi nti zawedde ewaka tulinawo omwana omuwala buli kimu akomawo nalya onaye kasi yabeera n'abalenzi ewaka nange mbayina naye wakanza abalenzi abali ewaka bennekakasa bakuzibwa bulungi abalenzi mubeera amapati nti Mathias atyo age don't kneel down abalenzi b'ewaka they are 19 and above bafukamira bakera ku makya ne boza ebintu nze wali mbeera mu kiwungu nga abalenzi bakuzibwa bulungi ne mu ssomero gye bali certificate ze bafuna discipline amapati nti omu bwe mugamba nti omulala ayoze ebintu omulala asiimule omulala agenda kulongosa nyumba kale ebyo biki oba yagenda obeera n'omwana bila kasita mmala ofumba akoze ogugwenze n'omala okola eminjiro tamuyakosaminga tayimu yakulya n'okoma omulenzi asobola ofumba nayoza ebintu nange kigenda kuba appetite nga sistawo wenna singenda ng'ofumbye emmere ngwanze nsimudde ennyumba ngenda kukwita wali
nkakwate nkambe yi bro musoke mukakane tetuli kitegera kuba bitasobola kwoza bintu neba nga sina kyenkola kubina akama kanje abinayoze nga ndi awo wetyo ntunula natuleke omwana omulenzi kasita omujinyo obutakola mirimu oba ogenda mulemesa mufumba kufa yakola omulenzi omulenzi yenna kasita omulemesa okukola emirimu mu bufumbo bwe agenda kubanga oba nalimbadeko naye buratha we tabeera waka ajja kusanda agenda kujja kumaca olweggulo agenda kumupiira intuze ku sande ngenda kujja ku sande okulaba ku maama ate abajja kwoza bintu osapotinga omwana omulenzi okudamwandiika abawala zino omwana omulenzi n'omuwala alina emirimu omwana omulenzi agambye bw'osiimula ennyumba ng'oli mwana mulenzi ono yayogedde ku kyabalenzi nti ekituwaga ki malala namapati nakola ki nakwana kasamwiga okwana abaana abawala omwana alina omwana bamukwana ekikyo kituufu omusajja tagenda kuŋŋamba nti ngende njoza ebintu nyimirire ngambe ani ebiki eki tolya anti mulimu gwo tolya omusajja ngambe njoza ebintu yes ngenda njoza ebintu fumba emmere paate emmere buli kimu omulenzi kyalina kukimawasankulu mwesiba kuki kyabenku namazi abaana bena kuja batakyabenku ebyo n'omwana omuwala amanda gajja gasi yajja kizibu osanga amakesa zino nga bafumbiraku tukakaneko bino ensonga tuzikwate nawulirize Mathias wayogedde ku nsonga y'abazadde abawagira okwana abaana abawala okimanyi nti no ebintu ebikyasinze okusanyusa abaana abawala bana ebinasoyiwa mu Luganda keya Matthew nzize nkukyalidde tugeze oli muzigo oli wekka kati olwo twambuse ekituvudde mu gino egyabasoma okimanyi nti I feel happy nti omulenzi gwe nina alina obuvunanyizibwa Matthew ng'oli wali osiika amagi oyozeza ebintu kwegamba mukwano ndeteka ki so sinze kukyala ate nenzijanga the one to cook and the one to do what and the one to do what olwokuba Mathias ye bamukize wakati ayoza bintu nensanga ebintu bya wiki namba biri mu nyumba bidi mwasubira mutuyambe awo nyini lero musoke mu kasita abange waffe tewanyanjula tewankola biki ng'otandisa okumanyira ebyekisirusiru waliwo ne bano Mathias kasamukulamu okwanyo ntutte ewakaye nkoze emirimu yabayo nsiimudde nkwoleza nkugoleredde okomyewo tosodedde okugyamu nga toyagala ozitambuze mu nnyumba n'ettaka lyogajjoli lindako buuza abuuza bawala oli mwana muwala kiti agi beni ne bukadde kambabuuza watifu wati ofumbiddwa omusajja n'akutwala mu maka n'akutwala mu maka na oluusi oba alina omulimu gwakola akomawo kiro nowooza mbwa nti nze omulimu gwange kusiimula ennyumba nakufuma oba mulindayoza ebintu oba era omusajja alina abamusajja naye wona eno waabanga mukyali ewaka asoboka naye emirimu gy'abawala twogera ku muntu nga okyabeera ewaka maama we akyakuliisa
omusajja agenda keera sunze dokuta moyole omusajja agenda keera mugolerere mufumbire breakfast njimuwe mwambaze ko kibiki mu briefcase yagende ku mulimu ekyo libateeka nganzo omukazi okuwakeya eriwa eri bba wange eryo libateeka sigenda mulinda asimula ennyumba sigenda mulinda afumbe sigenda mulinda akola buli kimu bakitegera ekyo okimanyi nti nno ensangi zineeno emisomo egibeera mu mativi gibeera about marriage naye nga basomesa ati nawe omusajja yamba ku mukyalawo okimanyi nti ono omulenzi waba tamanyi buzibu ki obuli mu kwoza bintu ajja biddugaza nnyo kati nzize ku levo y'ewaka ajja bikozesa fujjo ennyumba ajja girinamu nga bwayagala naye when he gets a chance n'atandika obikola practical naye ajja gamba nsebe njiwa emenya bweti yoyo omulenzi anyuma ofumbirwa omulenzi gwendifumbirwa future olina omanye okukoza ebintu everyday ogenda gisimula ogenda nga mukazi wali lubuto tosobola gamba nti oba agenda kugenda ebintu Mathias nga gw'otudde mu ntebe oli ku simu simanyi wuli amawulire mukazi wali lubuto gw'otudde wali oli ku simu esaawa zino twogera ku mwana Mathias wekutangaliza eri wewano nti omwana omulenzi wabanga avudde ewaka nga buli kimu akimanyi asobola oyamba ku mukazi we naye ate n'ekirabye kirungi okweyambayamba yavudde ndinze kati abandaba mwenna njagala nkugambe ekintu kyengeri osooka okwogerako self responsibility buli muntu alina obuvunanyizibwa bwe ng'omuntu segedde mbeera ewaka maama yali yasalawo ku ebiseera ebyo mabega tukyali bato nti omulenzi n'asala leero ennaku zino zizo ez'okwoza ebintu ziri zizo kati ekyo tuveeyo point yebadde mayitira yini omuzadde waliwo emirimu gyo tayinza kuwa mwana omulenzi okugeza omulimu gw'okwoza ebintu nga Katonda mugulu ina kyali wange gwema infact sina kyali wange oli yava mu bwakyali kubanga oli otubadde okimanyi nti omwana buli omwana omulenzi buli omukuza ng'omuwala afuuka muwala oli omwana ali myaka 17 ne mu Buganda wano omwana omulenzi okufukamira ng'abuuza nnyina kitaawe omwana omulenzi takula mu maaso ga maama we ne taata we abaana bonna ogamba myaka 17 bakojja bange bali myaka ago wani yagamba nti okufukamira wenkulagira nti kyekitiibwa girlfriend wagambe nti fukamira obanga ogenda proposinga girlfriend wo oba galolabawo kyogamba ogenda mu ebintu oyimiridde ekyokusooka kakikuddemu nze ekyokusookera ddala emyaka gye ndiko sisuubira funa girlfriend era yagambye awagira abazadde abagamba abaana kakugambe na kino nze singa nzija nenkera ku maja nekugamba nti bije tinkwagala agi nkwagala wa process tikapembaga ekyamazima mba nkuli kati nkutwalewo kibuzo kyange nakubuuziza ng'olunaku lukeddemu ng'olina galolavawo kyogamba tesobola genda omuwa ebimuli ng'ofukamidde osobola
Tukudemu. Respectero kamina nokubuza. Okubimyanga yabalenzi musobere. Muwa bugalo friend obutategeera ebitiibwa ne mulemero respecting abazadde. Obola bansagala nsagala bagala. omwana omulezi kale era emirimu gy'ewaka yansanje buli mwana oba mulenzi oba muwala nga kukolaganyamu zigamba nti omwana omuwala nti asiimula yambuziza ekibuuzo sinakimuddamu katugeze Mathias katugeze muyina akatonyo kemugenda olaba naye nga Mathias oba kize simanyi Mathias nga muyina emirimu ewaka gye muyina okukola naye nga muliwo abawala n'abalenzi ne muga nti abawala bamukwasagaze newakuba kufumba naye nga nti Mathias ngenda siimula omugenda siimula mu abalenzi Mathias agali awamu gegakumenya Mathias wasiimula ate ngagamba kansiimula ogenda mukazi watu nenfumba. I'm the one to clean the compound. I'm the one to mop the house. I'm the one to wash the utensils. I'm the one to wash your clothes. Singanjogera kino nga sikirumamu wembanga ndi girlfriend wo nga you can't help me for ribilla puta. Ati katika nkugambe soko ulize pepe soka kufuluma nyumba eyokubiri signature ati soko ulize agenze nanga ulize tewataliwo bwebuli kyakumaca kachokere maaso ga kamera ze bwebuli kyakumaca nefuna omukazi tuli maaso ga kamera nefuna omukazi alina omumanya ebitu bino wamaanyi zalina okukera kumanya namanya sigenda kuwoza biyo alina okukera kumanya nazimanya katika kiriba wanakebera nabayo na Mathias oli mulumu yiyo obatanjagala abireke buli muntu bwakula si buli gandi nga yamutomera tugende mumaaso ng'oluusi alisingo katugeze nedda kiba n'opangisa luumuyo Mathias siga nti buli agira awasizawo omukazi Mathias tooli olwokuba nti oyagala koza bintu kyembadde ngenda okukuleetera soka ompulirize kyembadde ngenda okukuleetera nze singa bukya ku makya neŋŋira soka owulirize eza kikomando zibula soka owulirize okufumba si kibi naye ate enfumba y'abasajja emanyikiddwa abasajja abaliyo mukimanyi enfumba yammwe emanyikiddwa bw'anaaba muwogo ng'agenda tajja kufumba teri musajja alina kudibwa siri ku saidi yo intya ewaka babroba nga siika ennyama ayinza buli kika kya mmere omuntu atayagala kulya mukozi mama yakikuliza oyo newabanga mukazi we kangambe kangendeko kerimu y'abafumbo nga mukazi wa irubuto ebikimu kyagamba ye mukazi wadasobola kwekika kangende mufumbire nawe nolya ku mmere ya bbaawo n'owulira obuwoomi ogamba ewomye naye nga omusajja omanyi waliwo n'omuyimbi eyayimbanga n'agamba simanyanga naletanga ekikomano nga mbuza kiwomye nga mukazi ye kyalina okuddamu nti nge naye nga kumbe nga n'ekikomano sokolabe ebintu bino tubitutte nnyo mu nsonga z'abafumbi wabula tusooke tubitenge kyenabadde njagala obbawa okimanyi sokolabe Martha okimanyi oyinza otuuka ekiseera nze nina sister wange she's now my cousin yasoma naye omulimu gwe yafuna okukoza mulenzi naye nga eriba hotels nezebeyibayirawe si zino P7 eyamala P7 sinti gw'ogendayo wabulanga kale ne woba tewasoma
emirimu gy'oyigidde wanene waka ate sigisobola okuyambako maaso awo notandikawo kawoteri ko ng'oli mulenzi okuva ewaka naye amanyi kino beni waliyo woteri nga omusajja afumba osinga omukazi wabula newaka nakugambye ekintu kino omuganda wange okola nali muto nga yafunga ne mama wange ekyo wekikye nakugambye nageze nenjogera ekigambo soka owulirize ati soka owulirize nageze nembagamba nti there is self responsibility nti omuntu waliwo obuvunanyizibwa bwolina okuba nabwo nembawa example nembagamba nti for example singa abazadde bakya ku mutende bagenda ne bavaawo ne bakuleka ewaka tolya olya kati kyekye nakugambye nti singa obeera mu baana kati nze tulina bato baffe waka oyinza obeera tosobola kuŋŋamba ndi mwana mulenzi nina muto wange wa myaka 6 myaka 10 oŋŋambe nti anjoze ebintu nga ali awantu nongi tekisoboka bwe buli obuvunanyizibwa bwe nakugambye emirimu kuyambagana eza abazadde kyembasaba kiki mubeeko emirimu gye muwa abaana abalenzi negye mutabawa nze maama yaŋŋambanga tomanya maaso eyo oyinza obeera ne step mama oyinza obeera mu mbeera gyentaliiwo olaba kanene akagundi ka njabalanjabala omwana oyo bamukuza nekyejo kati fe abawala olaba abawala abazadde basobola otugamba nti kola n'emirimu gy'abalenzi bayirawe nengikola negagamba nti nobula wange Augustine bagamba nti emirimu gy'abalenzi bagambye kimamazi nakwasa Augustine ndeeta amazzi ku ggaali nenjasa enku nenteekako munanasi buli kimu nsobola nakukolezaako ebintu tasobola yabikola luli ng'akyali muto weebale nnyo kirungi nnyo soka opulirize wemukulamu mubeera amalala gabaawo malala alabanga girlfriend we wanamusanga ayeza ebintu ekyo mutonzi wakuyaza okuwanga yeyakiteekawo ekyo mutonzi yakala okuba yekiteekawo kyogamba yakiteekawamweyo alina fe kasinga asome newatanjolezaako bintu newatankyimirako amazzi mayiti candidate obugambo obusembayo kuba tutuuka ku mirimu gy'abalenzi naye wano mulindeko okunyingira mu kintu kyengenda okwogera obugambo obusembayo bugenda sembayo naye mugamba bazadde nze kati kanjibasalira emirimu omwana omulenzi mugamba agende kuluzza akimama yogera ebigambo bino ngo osubirayo omuzadde yazala abalenzi bokka muzadde musubirayo yazala abalenzi bokka naye gyalina mukozi waka kino kyo wekiri kati bwe kiba bwekityo nga tutuse mu mbeera nti balenzi bokka boolina kikole bwoti balina ages ojja kusanga omwana nga myaka 6 mulenzi myaka 7 tosobola kugamba muvubuka wa myaka 15 16 17 kudda waggulu nti yoza ebintu amalala gakisiru gagenda nambisayo kanene fe wakama mali yatusalira nga buli lunaku wemba ngenda koza ebintu enkyo olunaku lwa Grace okoze ngwe enkyo olunaku lwa Gasini okoze ebintu kwegamba nga buli omu alina olunaku naye nga olina bikola byonna ngaze ntudde wali sigenda kujjamu ekyejo time yabadde yange musembayo mwageze ne mugamba mwe mwennyini nti abalinze ekitumeza amalala okwana kimanyi bulungi nnyo okwana lwaki ompa ebinswaza tongobato ngamba okoza ebintu omukazi asange nga njoza kituufu obugambo obusembayo abaana abalenzi n'abawala twandikoledde wamu twegomesa nnyo abantu noga nti baana bagundi abo bakozi bakolera nona bakola kino bukasa ne bamaliriza ekintu omulundi gumu
Obugambo bwempa abaana abalenzi kwakuliwe ndowooza nekutibye mwogera mbu omwana omulenzi taweza bintu takola ki binyiza na bunyiiza kuba byakisiru ogana otya okwoza bwe woolekayo okwoza ebintu naye kwonaalira akamanyiro kyabalemye okutegera kitwale bwoti wamagenda maaso ebigambo obusembayo bwe ŋŋamba nti omwana omulenzi n'omwana omuwala emirimu tegyawukana omwana omulenzi nze omwana omuwala emirimu gyenkola n'omwana omulenzi omwana omuwala n'omwana omulenzi emirimu buli omu asobola okukola egyo emirimu sigamba nti ono bamwawuliza mbikyuki kuba omwana omuwala asobola okima amazzi asobola okwasa enku asobola okukusiimula kyekimu n'omulenzi era asobola obikola mwabalenzi kino nkyogera sikiddamu mwabalenzi mwabagamba nti simanyanga ze sooza bintu ze sisimuna nyumba simanyanga fenu anasanga ki ago gaba malala ago mapa nti mwejjeemu obwo obusiru naye tosobola kukijjawo wamma bamikwanzi obugambo bwange obusembayo Mathias owonye oli mugenyi bamikwanzi abaana abawala mwebale kuba abaana abawala bo bamanyi obuvunaanyizibwa bwabwe naye abalenzi mwe mutumenya temumanyi bye mulina kukola abaana abalenzi mwejjeemu olugezigezi akamanyiro amampati n'amalala gagenda basuula you don't know what the future is deciding for you tomanyi future wajje kutwala weemanyiza okukola emirimu kwegamba obulamu bukugondere si nti buli lunaku bati webale kulaba Mutindo TV program Girl Child. Bye bye.